era kwatibwe bakitasana kwatibwe badde nzira mugundi honorable Kakembo ku sente zino trillion 2 mu buumbi 2 tekuliko za kukwata ku kasasiro twagambye wakiri kale tukwate ku myala kuba buli lwali badde ko recycling wakiri tutekemu omwala gwe nalukolongo tutekemu n'ogwawa n'ogwakali dubi awo kubata amataba wa governor ewalala bajijjemu bwe byagenze mu cabinet temuli mwala nagumu gwakolebwa bagambye tugenda kumaliriza gwa mu Lubigi ate obuumbi 8 na kamiro obuumbi 2 Lubigi obuumbi 62 kati bagambye tugenda kwongerako obuumbi 29 okumaliza just 900 meters eza Lubigi kati amataba gasigalewo wano kati ministry ya Kampala nekwata ku zino grant million 48 nekwatako million 18 kubanga bagambye nti ezo zibayambe okwekulaakulanya 48 nekwatako 18 ne bazitwala nti naffe ministry badde tenetengere tenazimbibwa bulungi tuyina okugula computer tuyina okugula desks tuyina okugula eki tetuyina ntebe tetulina ki kati batuteko million $18 za kuteekera ministry ya Kampala bwe buumbi 66 okuteekera ministry obulira million $18 kakati bokwata obuumbi 48 mbugenda kuzimba usafi tubugamba akatale kamu buumbi 48 akebusega akagundi kagena kuma obulumbi 3 mu 3 akegaba obulumbi 3 mu 3 ako kagamba simbi bazitemye bwe batu tulinako olugudo olumunga lumalawo kati ngo gondi olugudo binayisa road bamutaddeko billion 24 ka stretch ka kilometer binayisa road omumanyi wansi kabule okufa wali emulago wa kakande no jab round about wano wakwatagana ne Yusuf Road omanyi bafuga biseera byebimu Yusuf ne binayisa no era n'engudo zikwatagana bwezi ne Haji Musa Kasula kati obutindo n'obulindo bw'ensimbi bwagenze mu ebyo bwebityo tubanga tulina ekizibu ekinene honorable Kasula Sebonyi museko banaffe musonyiwe naye njagala okulisaayo abafumbira mwese betwagenze nabo abafumbira kazi twabadde nabo okuwerekera Sara Mateche Nyabasi wa Minister wa Defense tubasaasira nnyo kuba ennaku twalabye y'amaanyi era kyatubadde kitukwatako okubawerekera n'ate kansaasira abantu b'omu maganju nabweru yonna ndowooza n'obulenzi ludda oluluna okufiirwa Yabes Kalungi omugeyi yafudde era ndowooza nteekateeka weziyogera muwerekera kakati nange yali omubaka w'ekibuga Nansa ebigambo bya KCCA ne Metropolitan enkiiko ezo naganya ozituulamu lwaki conflict of interest olabanga buli omu ayogera bibi nawano lukwaga tugamba bagambye kakati tumanyi ani exactly ani ni charge nawe tomanyi ye mukama wa tulena entebe no za tuli entebe temumwekwasa enkiiko muzituulamu nga baloko government KCCA kakati mumaze okubutaabutana onaaganya ogaana otya tuli mu emergency ebisasiro birina okuva mu bantu tuli mu season ya nkuba ate enkuba eno etuzanyidde ku bwongo naye egenda tukola ekigambo kimu egenda okuyika mu myezi 2 yandibadde emyezi 4 yonna it is going to pour in a shortest time possible ate bwe kiba kityo kiba kitegeeza ejja kulukuta amataba gajja kuba mangi ate abantu baffe instinct ebagamba nti enkuba bwetonyangwa enakasasira awaka musuule mu myala bamutwala era bagenda musuulamu mu myala walaba ebikulukuta abantu gye bagenda omusuula tugenda alinga afuna obulwadde ate tutandika okunoonyeza eddagala eza kolera eza isolation n'ebirala byonna kakati nkulu kwako muddeeyo mutuule talina buyinza kuba nakataka yakasangawo bamulowooza akataka kemenvu wekali ate n'abekira nabo bakkiriza ate ettaka likwataganye nze mmanyiyo natuukayokko of course teri makubo bulungi abantu beyo kye beetaaga teekayo ekkubo lirime ligaziye bawe ku mazzi ag'emidumu kitali kizibu ekyokusatu kuba batya ebisasiro okwonoona enzizi zaabwe batwalire ku masannyalaze nti ne bwe babitwala kiro tebakoona bantu
ne kiba kyetaaga mu byalo mu kuteeka mu street light babiteekemu ebyasolo ebyasolo n'ebirala ekyokusatu bakadde baffe bave mu kuzannya baani bw'olabye mu kuzannya wano nze ndaba okuzannya kati n'ebyettaka balanso bizanyiremu nze ebintu bya wano mbimanyi olusobola oleeta ekintu wadde kya emergency nga diiru ziyingira omulondi agambye kooti eyinza n'obiyimiriza kati diiru temwewunya nga kooti ebyiyimiriza mukoze specification twagala eka 15 ku 2 ani azirina beerange mu mawulire bagende ffe tuzirina bagende bazirambule be bava bonna batambule bagendeyo baani abakulembeze mwe ate ndi kwagoliruda wakulembeka lya PPU siyinza kugendayo PPDA lo eteeka public procurement sijja kugendayo technically musaba kuba tuli mu crisis kabwa kyokulabirako America babeera mu crisis nga gye balimu ya covid oba ey'olula ne kampuni eyo basobola ogijjako byebadde ekola nekola biyamba luta era mu covid bakikola naga nti twakole motoka Ford kati ebyo biveeko tukwagala kuyamba abantu kussa ewange tomala budde sijja kugendayo kati oba togenze sijja kugendayo kati katukiriza abakulembeze baminisita balambule buli ttaka libalanze after all balanze ekyokubiri kankweko ka information katono simanyi road mayor lwakyagansi sigendayo okusalawo n'okugendayo byanjawulo ettaka abataddemu application bali 10 bw'otambula n'ogenda n'ogamba lino ne lino kwe mba mulonda oba toyingidde mu nteekateeka eri eya PPA kyekyennyini n'akasembayo twafensinga minisita wange omulondi ngenda kuddira ombe tetwagala kuddayo kuwulira nti tetulina mafuta totaali owulidde yabasazeeko ebasala kiiti tetusasudde ebanja zebabawo ebina zebabawa biliyoni ennyo omwaka kyetukubuuza twabireeta dda mu paalamenti nti waliwo abalya ssente mbakwate mbagalire n'okutuusa olwaleero enjega yagwa tewaliwo omuntu yakwatiddwa mu KCCA bonna badirector webali bonna baani ba technical people webali leka namwe muveemu okubalaata wano bijjemu okubalaata n'omwaka zebawadde omwaka guno era nawe zo baazirya ani accounting officer ani avunanyizibwa ebyensimbi mu KCCA gomanyi sekitera nti nze nkugamba muteeka gwe kanso yono kanso era bwabidduka tugamba tumanyira omulimu gumulimi tosobola kugamba nti temulina mafuta ekyo tekisoboka mu gavumenti emoloka za gavumenti zonga zikyatambula mu Kampala wakiri ziyimirire ziyimirire batujjeko kasasiro ezakasasiro zitambule kabineti etule ku lwekyo wiiki etandika gavumenti wiiki zino abadde bagenda mu kulambula enguudo mu kiveemu fe bakasolo mutuule waka tusooke tunoonya amafuta agajja abantu kasasiro kuba kyetugenda mu kizinga bwogambye enkuba ey'emyezi ena okutonya myezi ebiri Kampala mukono mpigi tuli wamu tuli mu katu tetulina buweero emigga gya wano gikwatagana guva eno olugudde ero lubigi ayita mu districts meka so wamala ayita mu districts meka tubegayiridde ebyokusaaga biregeraawo nze era ndaba ekisaani ekijja mu maaso eyo okutukwata nga tuli mu kuzannyazannya kasasiro ize meja netwale bowulira abo bajja kuwulirayo bulwadde naye mukama wene mbeera agiraba mukama wene mbeera agiraba nokazi bwe jasojja kuggire wange mukubire ekisookera ddala mwami yoli Kaguta Museveni sanitation mu kibuga tagitwalangako nga priority teyina na vote tewali vote naye nekisinga eddala okunuma kati mu njege eno apreyinze loloki talinnyangako kiteezi talinnyangayo n'olunaku abantu 3 bameka ne bafa namirambo talinnyangayo n'olunaku mu cabinet ensonga eyogeddwako mu cabinet tewali kyali ngulira tikiriwa bagamba obumbi 16 buli kunfudu bujja una agambe bujja kaka n'okutuusa kati bali baganye okugula ettaka okugula process not nkubulira process twagamba egende mu maaso esente we zinajjira nga tumakusunsula kuwedde kati n'okusunsula tukyaguluba nakwo kuli mu kigoye weezinge gwe tukyayagala okulaba nti ataggululwa naye nga bwe tumanya nze kuba kyebadde gyala okugamba nti minisita ye yagambye ataddewo akakiiko era n'agamba nti omanyi bino biriwa prime minister biki kakati ne ofisi ya road mayor namuganze njena minisita wange naye owange
omulimu ogwo guli muteeka gwakulaba kuteekako liiso sina buzibu n'akakiiko okubeerawo naye minisita wange John Mary Sebuufu ajja kubeerawo okulaba bulabi kyekigenda maaso naye si kwetaba mu kusunsula batwalenze mu kooti bawaabire nti weetaba mu kusunsula ekyo siyinza kukikkiriza era ebyo bwe mugaa tugendeyo tulabe ettaka sijja kugendayo nze ninze bampa ettaka nga bayise mu makubo amatuufu nga ne ssente musaamusaamu ze baguzeeko ze ntuufu ogwange gwakulaba kutulankaliriza nga babula omusota tosobola kugwa leero katugenda ku nsonga endala nja kutandika nawe omulodi nawe okoloti ensonga yakasasiro njitidde tejja kugwa kati tesobola kugwa kati wale ebibuuzo byenjinako bingi ate binyitirivu ekisinga okundeetera obuzibu be bakulembeze omanyi bemanga okwesamba obuvunanyizibwa okwesamba obuvunanyizibwa bwange dekano takuwabya mbadde njagala obadde nakirala ateekawo njagala tubeere in charge olimuga nti ninze ttakangalo kwako bwagamba tuzikube kubanga omulonzi waffe ali wansi ajja kutandika okwebuuza abaye KCC etulonderaki kakati ate wulira gwoyogera ekyo nanti wuliriza ate abakulembeze abalala gwemanyi nti eddoboozi lyange nakeera ku makya mu nkuba ne muwaaka lulu nina bakansala era baliyo balina olukiiko lwakiyalinga resolution bayisa zifaanana zitya kakati wuliriza manyi kakati nze nva ntebe teri mu KCCF tuli mu local government kituufu bayinza okugamba nti bano bali supposed kuba eyes on ate ba technical staff bo bali hands on naye ekisasuza meya w'ekibuga ky'Entebbe okugeza nti yali ku permanent ali 24/7 bana nomuwa report buli department engineer alina okuweza report takitawuni kiraka aweza report balina okuweza report eza buli week alina okuba executive ye ndaba mu cases eroza byanjawulo sokoleke nga tennagenda mu report kubanga IGG anoonyereza eno tuwa report ne parliament njagala otwale ensonga eringa nkulu eyo gamba nti enjega nga ekuddewo nga 10 emergency nga ekuddewo nga 10 ogw'omunaana wuliriza ng'oyita lukiiko nga 10 ng'eri abantu bafa babaziise weebuuza abantu bameka abaaliyo okuva nga 10, 11, 12, 13 abakulembeze bameka abewa Kiso ne Kampala kubanga ffenna ffe tuyiwaawo kasasiro tuli bangi Kampala tulya wataka matali ku kyakanzu ali ku kya mulodi anti kakati kyenkugambye omulodi omutwe gwa KCC uliriza kyotandikidde wano kyogambye nti abakulembeze abamu mu kibuga bangamba lwaki okola weka ndikitegeeza nkola from day one uliriza sokoleke kino kimalirize sokoleke kino omanye ensonga nkulu nnyo uliriza n'ebirowoozo bino bulungi mbyetaaga naye abantu balina okutegeera obulumi betulimu okuva nga day one twali badde president ali kiteezi uliriza president yali badde kiteezi ba MP bali badde kiteezi naffe bakulembeze b'ekibuga ffenna twali badde kiteezi toyinza kutuula eyo ate gwaja akulembera eggwanga lino njagala nfundikira ensonga abantu dakiika emu njagala okubuuza mu dakiika emu nti ng'enjega emaze okugwawo ng'abantu bo tebatunulidde bali be balala batunulidde abantu betwalonda abakulembera Kampala meya ne bakansalazi be bo resolution ku nsonga eyo bayisa ki eyagala okuteekebwa mu nkola nakati bwana Kazibwe nze njagala kugamba nti bali bayisa olugayo ekizibu kye twafuna mu Uganda wano buli kintu ekijjawo abantu bakiteekamu byabufuzi obuvunaanyizibwa okuva enjagwene bwe yagwawo Lord Mayor atugambye wano Prime Minister n'atuula minisita w'ebigwa tebitaze najja bani ne bajja ne wabaawo ebyasalibwawo era kati bali mu process egula ttaka naye njagala kusembyayo kagambo kamu nkubirize abantu bonna gye bagenda okugula ettaka n'Enansana n'Entebbe abakyalinawo obutaka abantu ababateekamu ekigambo ekirowooza gye bateeka kasasiro baba wafudde bakyamu emirundi mutwalo poloti zammwe zisigala namu nze ebbanga n'okusingawo Kazibenja nze ayogera naawe nkuba ekyokulabirako oluguudo lw'ekiteezo olwo okuva Empereerwe mpaka mu Kiti ninako obuntuntu bwange era obuntuntu bwange bwe ninako busulamu n'abapangisa busulamu Kazibwe busulamu n'abapangisa omupangisa kale obusiisira bwange omupangisa asula wabi
kubanga akuwa sente ze ate si bwa mitwalo 10 oba basula wantu awategerekeka ekizibu ekiri ku luguudo olwo kiri kimu kya kkubo olya mpulira wano abantu bawulira newulira wano olumu ng'agamba omuntu simanyi Kasasiro owulira kuva Mpererwe simanyi ng'owulira tewali kivundu naye banaamuteeka enansana tebajja kumuwulira tebajja kuwulira kivundu na kimu kakati ebyo bagenda bateeka mu bantu era byo byova owulira ewange temujjaayo gaani Meya Regina ettaka yagenda okujja mu bwa meya nga weeriri ly'abantu yamuyiwa musolo Kasasiro nansana abadde muyiwa kiteezi ab'entebe babadde bamuyiwa kiteezi amataka weegali lwaki abekira babadde bamuyiwa mugungi babiveemu ebyo ogw'omunaana lw'otandikirawo okukola owulira meeting zatulanga mu field ezo emu meeting gye natuulamu ku ground nga tetuyinza nakuba na minutes erimu aba Red Cross exactly erikoli ku ground tulina okusalawo abantu bagenda kusula mu tent weriwa ekyo tikitaaga resolution ya council abantu bagenda kubeerawa nga bagenda kulya kyolo abakyali wansi mugundi tewetaaga resolution ya council abali mubajjayo mutya bitwakita twakubiranga bukubizi wano bino ebimu twabijjanga ko China Railway State bana abakola abengudo bani kakati mu mbeera eyo then tunoonya wetu ya Kasasiro ebimotoka bitugamba bijjudde nonga tebanatandika na bagoba kwolwo lennyini nga 10 tuba tukyali tuteesa abantu bavayo batya ng'ebimotoka ebyabadde bireeta Kasasiro byo byasangibwa biri wali nga bigamba kati bannange tuyiwewa abamu nga bagamba waliwo yeeka zaffe nnyo wano tugira tuyiwa wano nga tuli mu lukiiko olwo Lilian Abel yalukubiriza nange mwendi batekiniko mukulu Lwimbazi mwali ne director of public health olwo tebikyaliko order ate point of order point of information procedure ate speaker wapi fenna tuli wali kansala ali ano meya w'enjindi ali awo bonna fenna tuli awo n'abantu ba bulijjo buli mutesa ye ina kutaasa mbeera tosobola ku kakati olinga agamba nti nga nkubira nti ate ebimotoka bigira biwa wano olw'embeera obutamanya bizibu katono mugwe mbulago engineer Lwimbazi ne director gundi nga muli ekiteezi ne okero katono mbagwe mu bulago kambagamba bana tukyazikulayo mirambo ate mwongereko Kasasiro ekiteezi naye nga nabo balina ekibuuzo tumuteekewa kakati awo ng'ongamba nti linda kansa etule tunonyewo tunaamuteeka nyina kunoonya wajje tumutwala kakati omuntu mu kifo ky'okubuuza ku ssaawa eno nti bannanga enjege eno tugimazeewo tutya Kasasiro ono tumuyiye luddawa yonna batugobyeyo buli kimu kyonna tulina kubeera mu field nga bwe tusaba lipooti IG gyagirete kitegeera IG gyagirete then bino ebyamasannyalaze ganaakolebwa gatya ebyo twali twabisalawo dda tubeere n'amasannyalaze tubeere n'ebigimusa tukole ebyo weebiringa bwe gambe World Bank reports nyingi ne resolutions nyingi ne budgets nyingi na buli kimu ebyo tunaabiddira oluvannyuma tusooke tutaase embeera